Yesere tebuhabulwa byasiba tebikutuka. Mawulire agava mu State House gatulaga nti bannamagye nabo bakoye ejjoogo, bakoye effujjo, bakoye akamanyiiro, bakoye eby'omumpembe Yesere tebuhabulwa awamu ne mutabani we okubabeera nga babazannyirako. Era bwe batyo beekumyekumye ne bawandiika ekiwandiiko namutaayika ne bakitwalira Mwami Museveni nga bamutegeeza nti nno naye alekulire ng'obudde bukyali akaseera ke kakulozinze akaseera kaweddeko. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, ajja balumya omutwe, ajja kgenda mu maaso n'okubalaga nti mulina kimuli, era ajja kgenda mu maaso n'okubalaga nti ye pulezidenti omulonde, pulezidenti w'abantu, abantu ge baasalawo, abantu ge beekera ku makya ne bagenda ne beerondera. Kakati mwe munaalowooza nti mujja kgenda mu maaso n'okusiba bannayuganda akatambaala ku maaso, mugende mu maaso n'okutta bannansi, ebyammwe tulabanga ebyammwe ebitagenda kuyitamu, era nga tubategeeza nti omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebyo munnange byajja bigereke, kyakwatako engalo kye kitambula, buli kimu kyateekako feva ng'era bw'alinako feva ya Katonda, era feva eyo emutambulirako. Kale muganda yange gwe mukwano gwange gwaliko nawawuliriza, tukutegeeza nti the elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the people's hope, agenda mu maaso n'okuba nga atutambuliza ddala bulungi, era agenda mu maaso n'otukulembera. Bannamagye kasita batandika okusalawo okufuna omuntu gwe batandika okutegeera, gwe batandika okuwulirizaamu, era gwe batandika okwagala, gwe batandika okusuusuuta, omanya oyo alina okutuula ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Bannamagye nabo mubalaba baganda baffe abo nabo bakooye akamanyiiro, ejjoogo Yesere tebuhabulwa wamu ne mutabani we lyagenda mu maaso n'obateekako lye ligenda okubaleetera obuzibu, nabo bagambe nedda. Ekimala kimala ke kaseera tudde eri bannayuganda, ke kaseera tubanire eggwanga lyattu Uganda, ke kaseera tulabe nga naffe twelwanako okwenunula. Kakati ebiseera Museveni we yeesimbawo mu 1980 yafuna akalulu kamu. Nafuna nnyo obusungu, abanyankole bakomba kwerima ne baga ima ono tasobola kufuna ano kalulu kutufuga naye. Nafuna akalulu katya kamu. Nakwatibwa obusungu bungi nnyo n'ayingira mu nsiko. Agenda okuva mu nsiko, twalina abayeekera bangi ng'ewaffe Luweero gyali entuumu z'obuwanga. Olw'ebyo bye yali yasoma e Mozambiki. Era Museveni bwe yali ali e Mozambiki ng'ali yaliko mu gavumenti y'Obote, effujjo baakolanga lingi, era ye yavaako n'amini okuteekawo gye bayita Commission of Inquiry. Nga bamugamba waliwo abavubuka babatreningira China ne Korea naye bajja wano bakola effujjo, buli wabeera wonna wabeerawo emirambo. Abantu abalinga prominent na Fabina agamba nedda wateekwa okubaawo Commission of Inquiry. Era ensonga lwaki Museveni talikkiriza, taliyagalako ekintu ekitibwa Amini, kuba Amini yali amutegeera n'amusoma, era na wano omwamulabye ng'atandika tewali kuteekawo ekizimbe gundi ya Amini, nga Museveni tali enkana even a quarter of legacy Amini gye yaleka, kubanga singa teyali Amini Uganda yalibadde tefaananga bwefana. Era ffe bannayuganda tukkiriza nti emyaka gye bawadde Museveni singa baagiwa Amini, singa Uganda esinga ne Dubai. Byonna Amini bye yaleka byonna babigabanye, mpulidde oli wa Musa n'ayogera ku by'ettaka. Ranches ze baasooka okugabana nga bavudde mu nsiko, zino zonna ranches ezaali esembabule n'azitemeraatemera bano abantu be nga gy'abawa. Era bano ffe be twogerako, we are not talking about Ugandans, kuba bino nkipulya nnyo lwa Musa ng'akyogera. Bano ababundabunda, they are not Ugandans, these are refugees, Rwandan refugees from Tanzania. These are not banyankole nga mwe babalimba. Nolweki era balina uliriza balina ne gundi ne passport ze Rwanda. Lwaki tabateeka mu refugee camps? Kale katugambe nti abaagala nnyo. Lwaki abayisaawo n'atabatwala eri Mwankole gye muva? Bagwe mpuliro gava Lwensama. Mwankole tebavaayo. Lwaki tetabateeka mu Lwensama? Kubanga these are beneficiaries abaafuna ettaka lino. Byonna Amini bye yaleka byonna babigabanye, mpulidde oli wa Musa n'ayogera ku by'ettaka. Ranches ze baasooka okugabana nga bavudde mu nsiko, zino zonna ranches ezaali esembabule n'azitemeraatemera bano abantu be nga gy'abawa.
era bano ffe betwogerako, we are not talking about Ugandans kuba bino nkipulya nnyo lwa mushana nga akyogera. Bano ababundabunda, they are not Ugandans. These are refugees, Rwandan refugees from Tanzania. These are not banyankole nga mwe babalimba. Nolwekyo era balina uliriza balina ne gundi ne passport ze Rwanda. Lwaki tabateeka mu refugee camps? Kale katugambe nti abaagala nnyo. Lwaki abayisaawo n'atabatwala eri Mwankole gye muva? Kuba gwe mpuliro gava Lwensama. Mwankole tebavaayo. Lwaki tetabateeka mu Lwensama? Kubanga these are beneficiaries abaafuna ettaka lino eryali erya gundi ranches. Zona ne bagenda nga baseka ennaku ezo beegabanyizeeyo maluzi. Ne bagitemaatema yonna ne bakyo. Nolwekyo ekintu ky'ettaka kino mukikwate nga mwegendereza mujoze nnyo abantu. Tasookanga kwebuuza olutalo nga luwedde nga tulaba buli ofiisa b'amagye mwena mwegabidde square miles wano mu Buganda. Ne mu displacing abantu bonna abalimu. Nga ffe tubalengera eyo yonna mu byalo gye mugenda mu displacing abantu nga mwegabidde square miles. Well, kubanga kye basookerako mwami Museveni nga yakajano. Not number one. Yasooka na making sure nti banka z'abannansi zonna ezaaliwo yalina okuzisuula nga teefe, eno banka ya Kigundu Greenland, banka z'abasembule. Ne bakimanya nti mwalimu ebyapa by'abantu bawano kubanga abantu bano babawanga sente bateekayo ebyapa. Banka bwe yagwanga emisana ng'ekiro Museveni bavuga emmotoka bagenda mu mabanka ago nga bajjayo ebyapa. Ebyo byonna. Kakati ebyo byonna nga bibaddewo wano mu Buganda wo mubadde mu succeedinze. Kubanga okwegabanya ettaka. Golowooza oli seefu. Nga we weeraba ne bannamu abalala abali eri abasirise nti kasita tulya ku kamonde ke batuwa. Do you think you are safe? Do you think your children will be safe? Do you think your grandchildren will be safe nga bano baziikweyo n'abafu? Kakati wano bajjanye nnyo obugundi. Museveni n'abalowoozesa bano baliwo omukyana. Mbwe ettaka lya Buganda lya buli omu. Ngera bwotuusike Bunyoro bonna baba displacinze bana abagungu. Bonna babagobyeyo n'ennyanja bagitemyetemyemu polotisimu bataddewo fishing brigades. I've never seen it. Usanga amagye ge gale. Nolwekyo sebo mbadde malisa. Olwaleero oyinza okulaba Kyagulanyi ng'ekyonziira kyo. Because of your myopicism. Ekyo jja kukiŋŋondezaamu nga wasoma oluzu. Because of myopicism. You are looking Kyagulanyi as you are kyonziira. But it's time ogenda kufaanana nga abantu ba Buganda. Ffe twali tusuubira nti Kyagulanyi tena kusaba no kalulu. Naye nga n'obafaana ng'olina kootuwaayo sooka omale okutumatiza kati buli gw'otuukako yenna akutte ettama mu bizinesi babagobyeyo, amasomero gonna bagatuppe, amalwaliro gonna bagakubye, ssente zonna bazitutte zaabwe. Kakati n'olwekyo ssebo Mukama ekimali siweza ddakiika. No fool you. Nti Museveni awa sente bibiina byofuzi. Even Museveni is a survivor on state's money. Zino sente ziva mu treasury naawo waayo Lwensama. Nono naye awaayo. Zino sente z'Abannayuganda era ziri constitutional. But some fools think nti Museveni ajeri ku kitebe mbusimanyi yennyini sente za Uganda, mbusimanyi n'atunda ente ze. Even Museveni is a survivor. Sebo kano kasembeoka. Mujjukire eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka mu abasajja abakulu abali mu Bongoterezo. Akukume bulungi Honorable Tamagozi. Wangala ayisa abasajja Kabaka wa Buganda. Kampe y'essimu yange waliwo abantu bange ennaku zino nali sikyagigaba olw'abantu abagikozesa obi. Naye waliwo abantu bange abali affected ne gurupu z'abasaatu situbagambye nti kati bataamye olwamu baagalayo. Bw'oba oli w'ennakaseke ngamba w'ennakaseke nkubira essimu yange bafunanga simu yo oleme kwekwasa bangi nkuwadde dakiika wamaze dde okuteesa gwe musaatuusi. Essimu yange eri 0757 69 0757 69 nanga abantu ba Buganda ffe twali tusuubira nti Kyagulanyi tena kusaba no kalulu. Naye nga n'obafaana ng'olina kootuwaayo sooka omale okutumatiza kati buli gw'otuukako yenna akutte ettama mu bizinesi babagobyeyo, amasomero gonna bagatuppe, amalwaliro gonna bagakubye, ssente zonna bazitutte zaabwe. Kakati n'olwekyo ssebo Mukama ekimali siweza ddakiika. No fool you
nti Museveni awa sente bibiina byofuzi. Even Museveni is a survivor on state's money. Zino sente ziva mu treasury naawo waayo oweerwa ensama. Nono naye awaayo. Zino sente z'Abannayuganda era ziri constitutional. But some fools think nti Museveni ajeri ku kitebe mbusimanyi yennyini sente za Uganda, mbusimanyi n'atunda ente ze. Even himself is a survivor. Sebo kano kasembe. Mujjukire eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka mu abasajja abakulu abali mu bongoterezo. Akume bulungi Honorable Tamaguzi. Wangala ayisa abasajja Kabaka wa Buganda. Kampe y'essimu yange waliwo abantu bange ennaku zino nali sikyagigaba olw'abantu abagikosobe naye waliwo abantu bange abali affected ne group z'abasaatu situbagambye ndi kati bataamye olwamu baagalayo. Bw'oba oli w'ennakaseke ngamba w'ennakaseke nkubira essimu yange bafunanga simu yo oleme kwekwasa bangi wamaze dde okuteesa gwe musaatuusi. Essimu yange eri 0757 69 0757 694754 naye ng'oli w'ennakaseke bw'oba musaatuusi ku ssimu yange. Byebyo nno baganda bange mikwano gyaffe nga muwulidde omukulu Honorable Tamaguzi Ssemakula ng'akulaga akusomesa obubbi obutugumbuza Museveni bw'alina ku bannayuganda, obukyayi, obutemu, effugabbi, byonna byonna nga bye byolekera ku mukulu Yosete Buhabulwa ne bannayuganda. Mukwano gwange tulowooza nti kino kiri just bujust. Guno omupango gwa Yosete Buhabulwa ye yagupanga okulaba nga gwe munnansi obulirwako obwogerero era gwe nga munnayuganda gobulako ky'oyinza okwogera oba ky'oyinza okuzzaako. Naye nga twekute ku Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine, ino gyonna emipango gyabwe tugenda kugiyiwa era bannayuganda ne Uganda ffenna tulabika nga tujja funa obuwanguzi, tujja funa essanyu, eggwanga lyaffe lijja kutereera. Buli omu ajja kuba ekyenjawulo. Kuso baganda baffe mikwano gyaffe tubategeeza nti Uganda eyawamu ye Uganda etambula era Uganda eyawamu ye Uganda ey'enjawulo egenda okututuusa ku buwanguzi. Tumanyi kye twagala, tumanye kiki tulame kyeki kye tuyinza okukolako ne tutambula ne tutaba nga Uganda yaffe egenda mu maaso. So baganda baffe mikwano gyaffe tutambulira wamu tutandike okulaba nga Uganda yaffe efuuka ekyenjawulo.